Nungi ogamba otya? Masaka mikwano gyaffe era y'ensonga lwaki tuli eno. Ate ekirala tulinayo show ku Christmas. Kyokola katwesibyeyo nnyo tuli mu kwegayirira abantu. Twatandise dde enteekateeka tosobola zikolera mu lunaku lumu. Kyova olaba olumu tujja bifo ne tujja ne tudda ku ground kunoonya abantu tetwetuulako. Mwategese lunaku ki era abantu basuubire ki ku lunaku olwo? Njagala bagamba nti ku Christmas Day tuli awo Maria Flow Masaka era mbasaba bajje batulabe. Ekitwalo kiri kitwalo ordinary emitwalo 2 VIP emitwalo 3 table. Tuli waneno ku ground ne manager wange ne manager wa Romantic Entertainment twazze kulaba nga buli kimu tukiteekateeka mu budde ate namwe munyumirwe. Ate nga tulina abayimbi abatuwerekedde Eddie yawe ne Chosen Becky bayimbi b'amaanyi. So nsaba Munnayuganda yenna ali Masaka ajja anyumirwe mpolampola Christmas tugirye ffenna. Leero omuntu asuubire ki ekyenjawulo okusinga ku kya bulijjo kye mukola? Customer care asuubire ki okusinziira ku mizannyo gye mubadde mukola? Customer care yeseewi yaffe esoose okuba ne season 3. Yeseewi yaffe esoose bukyatukola okuba ne season 3. Zonna ogenda ziraba ku stage kitegeeza ki? Bukigenda kuba kyakabi nnyo nga wenkisuubira tukoze rehearsals twetrainize bulungi nnyo tugenda kuba abawagizi baffe tubawo ekintu kye tumanyi kye tuyize. So bajje balabe ku experience y'abazannyi bajje balabe ku tanansi bajje balabe ku smartness y'abazannyi ebintu bingi naye nga tanansi woyo ndiwo nga ndi wakabi nnyo mwe mujje mugenda kundaba nti nkisabba kula paka era ngenda kozesa tanansi ku stage e Masaka bwe naye zo okulaba tanansi gwe manyi ogenda kuddayo nakabbo kanseko nakuyiga kyenyinza okugamba. Tubuuzeko ku manager ono. Ensiba sebo. Nungi nyabo osiba otya nyabo? Kulaba oli Masaka oli ku ground. Twazze Masaka nga tuzze bakyakalanya. Mwatandise dde okuteekateeka? Enteekateeka zaatandise dda wiikisi 2 emabega weetuli waneeno. Twazze mu kifo nga twagala tukulabike nti embeera eterera buli omu agenda okujja. Omuwagizi waffe yenna ali eyo n'omuwagizi wa Buddu FM alabike nti ajja naye n'atuwagira ffe aba Romantic Entertainment. Leero omuntu asuubire ki ekitali kya bulijjo ku bulijjo bye mukola? Omuntu ali eyo yenna suubira nti olunaku olujja okubeera olwa kusatu ennaku z'omwezi 25 Christmas Day gwemanya nti bulijjo kyotalabanga ku luno ate ogenda kiraba. Bintu bya njawulo nnyo. Twatambudde n'abayimbi ab'ebitiibwa omukulu Eddie yawe ne Chosen Becky tugenda kubeera nabo mu kifo n'omuzannyo gwaffe gwa Customer Care season 1 ne season 2 byonna tubikuleetedde ku stage abazannyi bo bonna. Kakati omuntu ow'enjalo gw'ogenda okulaba gwe tukuleetedde abaana abapya mu industry ate kati nga bafuusa ab'amaanyi. So kati g'omulabi ali bazannyi nga kyaba abapya bafuusa ab'amaanyi? Abazannyi suubira Senga Mberenge ndowooza kati esaawa zino tumugjeeyo tumukutteko tanaba nakumala mwaka naffe. Waliwo Mukaachobe yoba okitegeera. So Hafi mumusuubira agenda kubeerawo ku stage. Omukulu Kimera muzze mumulaba naye kati mugenda mulaba ate mu kiti kya njawulo kirala nnyo. Kati omuzannyo guno okusinga mwaguzannya okusinga myaka guyigiriza myaka ki era guyigiriza ki? Guno omuzannyo nga wowulira ekigambo Customer Care kigatta ebintu bingi. Gulimu ebintu bingi, gulimu okuyigiriza. Ffe nga Romantic bukyanga Romantic etandika tetuzannyangako kintu nga kiboola omuntu. Kiyigiriza omwana omuto addirira omukulu yenna. Kati omuzadde waddembe okujja n'omwana? Omuzadde yenna ajje ne famire yonna. Tewali kyesitaza. Temuli kyesitaza? Badde nsaba okowoole abawagizi bammwe bonna obayite bajje ku lunaku olwo obongere okubannyonnyola baleme kusubwa. Abawagizi baffe mwenna abali eyo abawagizi ba Romantic Entertainment wamu ne Radio Buddu bannaye tuli waneene essaawa zino tuli mu kibbiitu kintu kyakutte dda nga we mukiraba kisava era Radio Buddu muli b'amaanyi. Radio Buddu y'amaanyi. Nze kyendabye sikirabangako bukyangambaawo sirabangako bantu benkana bwe bati era kinzizizaamu nga kintu kya radio si TV si kine radio kitegeeza muli banjawulo
era tubeebaza okuba nti mutuwadde omukisa okujja ku kivulu kyammwe kinene ekyekibbiitu mwongera okowoola abantu wangi mwongera okowoola abantu ne twongera okowoola abawagizi ba Romantic Entertainment kibadde kyamaanyi nnyo era mbagamba mwenna abawagizi ba Romantic Entertainment mujje mutuwagire mu bungi so ya mutwalo gumu katwalo ako kamugwe jangu n'omutwalo gwo ogenda kufuna wootuula olaba omuzannyo gwo nga teri akulabika nti akucankalanya n'abayimbi abatali babi. Mutandika saawa mmeka mpaka saawa mmeka? Emirango gigenda kuba migulu okutandika ne saawa 10 bwe tugenda okuba nga tutandika paka ku makya. Paka ku makya. Ekifo luddawa? Ekifo tugenda kubeera ku Maria Flow, mumanyi ku Maria Flow bwe tugenda okubeera nga tusabukulira omuzannyo gwaffe gwa customer care. Yeah. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebale tusupportinga. We are still with you. Tubasabire Mukama batere mu baraka ku lunaku olwo. Amina.